Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sooka okutuusa okusaasira kwange n'ennaku ennyingi ey'ekitalo olwa muganda waffe omugagga omuto investor brand eyatugenzeeko ennaku 2 emabega. Tusaba Mukama Katonda omwoyo gwe agulamuze kisa kubanga omwana oyo bambi abadde supportive eriba abavubuka banneebe abaavu, abadde alumirirwa eggwanga, abadde alumirirwa abantu, abadde alumirirwa abantu n'abavubuka. Kyannaku nnyo nti eggwanga liviiriddwako omwana omuto bw'atyo, oba oli awo yandibadde omukulembeze w'enkya. Era tutuuse okusaasira kwaffe eri Dr. Sudil Ruparelia wamu ne maama. Nga tusaba Mukama Katonda abagumye, abaweemu ekisinga obulungi. Kati ensonga ssemasonga eri mu ggwanga. You are saying no to the protest vote. Tuvuddeyo nga tulaba batutiisatiisa mbu buli politician anaavaayo n'ayogera ku Kyagulanyi. Bajjamu anveiringa, simanya bateekewo biki. Kyagulanyi wasasudde ba bloggers, mwavuddeyo ne bulisiti bwammwe bw'abasajja benzize njagala. Naye waliwo omusajja, waliwo gwe ssaalabye mu lisiti eyo, kitegeeza teri authentic. Senga oyo yabaddemu, awo mwandibadde mu mmezi. Naye ne 1% gye mwafulumizza yabadde nga erimu ebituli. So, ezo diversion tuzimanyi. So lumbuye nze mulabanga bisesemye. Nkusesema nemmala nengenda nendi emmere nenzijuzaawo. Tewali lutalo lugenda tutiisa kwenganga. Tewali muntu agenda tugaana kwogerako ng'abazzukulu b'eggwanga lino. Number 1, wetwatandika tova ku main na facing resistance nana nnyo okuva mu NRM. Mwenyini mwensubscribinga ne bankuba. Era nze seewuunyiza nnyo okulaba obwo bulisiti bwammwe nga ndaba nti initiator eyatandika olutalo lwa tova ku main gwe nawangula at last nti those are the same issues. Era byebyo byateekawo gazetting oli taata w'okukola biki ebyo biki netumanya ono diversion ey'omalako jjajja tova ku main. Ne ngamba Museveni olina okusigala ku main kuba tukyakubanja. Ne tudda ku forceful transition era nenfula resistance okuva mu NRM simanya ne PLU nenvuma tewali kivumo kipya. Mwabalowooza nti mugenda tiisatiisa Namyalo. Mugambe nti ngenda kuleeta biki ne list endala y'abasajja bala 10 weeri. But remember that credibility is like virginity. It is lost once, either to a rapist or to whoever comes your way in a manner of I will marry you. Other than that, temwina kyemutugamba. Temugenda tujja kumulamwa. Kyagulanyi aba NRM abali mu kunoonya budget z'obululu. Bogezaako okukwatagana nabo bakufuule project, bakufunireko sente. Mukole project zammwe nga temutujja kumulamwa. We are saying no to protest vote and we mean it. Ebyo bye mwamanyira nti wakunza abantu ogendako nga bantu okutandika nga 7 ndi bajja ku nguudo bakole obuvuvu ngano. Nze Namyalo tebantiisatiisa, nze nzaalibwango tebantiisatiisa. Timugenda kunjogerako tewali kiwogera kipya, tewali kivumo kipya, tewali bye mugenda kuleeta bipya. I thought waliwo ekyamaanyi ennyo ekyenjawulo kyemugenda okuleetayo nti kintiise. Bambi kale bambi munange ntidde nnyo, bambi tutidde nnyo tuli batiitiizi nnyo kati Namyalo kansirike. Nonsense. I'm not going to back off. We are not backing off. We are settling for the best and Museveni is the best. Ebyo mwagala okuleeta batugambaawo nga bagamba nti Gaddafi mubi. Ne tulaba ebyagwa e Libya. we were protesting Gaddafi aveko kwaliwo okuyiwa omusaayi okw'amaanyi. We don't want to look at a Uganda
je tutaaliwo nga tetunnazaalibwa. We are trying to look at a unifying Uganda, egatta omunaku n'omugagga ne middle class n'abantu bonna. Yes, we accept wakyaliwo challenges. Like in any other country, senga mu America temukyali mwavu. Neera mu America otuuka wakyaliwo abakyali ku street, wakyaliwo abakyasabiriza, wakyaliwo abakyasi. Ate America yeringa efuga ensi. Kati wa America webe ekyalina abaavu, kati Museveni mu Uganda yandibajje mu ggulo. America ekyusa ba president buliddi. Buliddi. Buli myaka ena webe ekyusa ba president kiba kitegeeza buli ajja aba agenda kujja n'ekyenjawulo. Neera byebimu. So ebyo bye mututiisa simanya wovaayo n'oyogera Kyagulanyi yani nga ne Yesu Kristo yayogerwako nti teyazaala, yayogerwako nti yabba embaawo. Bannange anointment eva wa Katonda. Temukaka Katonda. Temututeekako buliisa maanyi tukakalwa mpaka. Ate tetugenda kukkiriza. Pozi Kyagulanyi beddira ki? Wambogo. Embogo ge mayembe. Amayembe ganywa musaayi. Amayembe ga Kyagulanyi ganywa musaayi gw'abantu. Gwenna ayagala okusaddaakibwa. Genda okole protest vote ojja saddaakibwa. Ye Kyagulanyi ayongera amaanyi gwe ng'ogenze ng'omusaayi gwe guliiriddwa amayembe g'embogo. So tujja kuvaayo era tukyalemerako. We are settling for the best. Ate n'ekirala eggwanga terifugibwa ku concocted human intelligence. Eggwanga libeera built eri omuntu ali emotionally upright nga ina political intelligence, emotional intelligence. Ovala nze namyalo siri munnabyabufuzi kubanga nze ndi hot tempered. Sibisobola. There are situations I can't curtail. Naye Museveni ne w'omutwalira Malisa efaanana etya? Yes, he absorbs, n'awuliriza, n'amala n'acountaringa. W'ogamba nti olina fact ku kintu kirina okubeera tangible. Si kuyingirira famire z'abantu n'oyonoonera n'oyonoona famire z'abantu because ogezaako kuba nnamyalo. Va mu butalo bwa NRM. Concentrate on convincing Ugandans to vote for you. Naye bino bye mweko baana bakufuule project babbe Museveni obuwumbi n'obuwumbi bw'essente. Tibakufudde project male mugabane ebyo tubamanyi. Kubanga era ne Kawempe bye mwakola. Mwagifuula project ne mukuba abantu ne mukola batenga mumaze okwekubaana. Tubimanyi. Ne mumala nga mwagala okulabisa nti Museveni mubi. Kumbe munyuse n'obuwumbi bw'essente. Nga baana b'abandi bannamawulire bakubiddwa. Ne muforcinga bakube bannamawulire. Baveeyo bavumirizise. Bino byonna byonna tubimanyi era tujja byogerako. Naye temugenda kuteekawo buliisa maanyi era tujja vaayo twogere. Nze kati namyalo okuva olwaleero ndi mu struggle ya saddaaka ya ggwanga. Buli alina ekibi munvume, mumpemule, munkole biki tewali agenda kundaivatinga kunzija ku mulamwa. Kubanga ate okuva we nategedde nti kakitalo kalimu nuupu n'aba NRM abaagala budgets. Kati tugenda kwabika. Naye tetugenda kukkiriza kutujja ku mulamwa gwa settling for the best. Tetugenda kukkiriza ezo protest vote simanya biki. Natandika press conference yange yasooka ne mbategeeze ekigendererwa kya Kyagulanyi. Musome tweet ye alina amagezi ajja kutegeera ate alina amagezi ajja sigala nga musiru era tajja kutegeera. Nabagamba ekigendererwa ki? Ekigendererwa kya Kyagulanyi si kufuuka president. Mwenna mwabako abanoonya likes muloonya likes naye likes ze munoonyeza ku nnamyalo nze naguba. Nga olaba olugoye olweru n'oteeka mu ttaka ne luggira n'oddamu n'oluteeka mu jjiki nga terukyatukula yenze. Mugenda kuvuma byonna ebyo simanya olumbuye byatiisatiisa. Banaavaayo ayogera ku gundi ku president. Simanya president Kyagulanyi. President waawa. Anointment eriwa. Omuntu anaafuuka president era senga Kyagulanyi is the chosen one. Already obubonero bwandibadde bwalabika dda. Ate mu nju temubamba kabaka babiri. Kabaka abeeramu omu. Amala kuvaawo then kabaka owokubiri najja. Abasigadde basigala bazaana oba bakongozi. Kyagulanyi oli mukongozi. Linda anointment yo wenejja alhamdulillah.
kubanga tugamba Katonda yasalawo naye nga totutte baana b'abandi mu bikolwa ebyokukola ki ebyokulaba nti nno bafa kuba oyagala ogambe Museveni atta abantu ani abatutte mu kikolwa ekyo oveeri n'ogamba nti gundi yafunye siriimu ng'ate gwe omutwe yeetunde mu basajja kitegeeza gwe mutemu nnamba emu so bannayuganda alina amagezi ategeere ate alina amagezi ajasigala nga tajja kutegeera bwerindako obulamu bwe banaaba babusaanyizaawo famire yo ng'ekoze loosi wojja okuzuukuka nti nno tetukema Katonda tukole bye tulina okukola mu bulambulukufu bwaffe oba olina anointment ya Katonda ajja kussa blessing peaceful blessing oyitawo buyisi bwe bati si kuteekawo obuvuvungano olwokubadde abagwira bakuwadde ssente ojja oteekewo embeera tewali agenda tujja ku mulamwa I repeat nze nnamyawo tebantiisatiisa na concocted human intelligence tebantiisatiisa n'ebyo bya kisiru ebyo mubitiisatiisa bali abafuzi abalala batte okufiirwa emirimu nze sina kyentya kufiirwa naguba nafadda babinteekateekako dda tewali kyesirabye byonna buli malisi bamunkolaakola dda okuva kutova ku main paka ku forceful transition kati tuli settling for the best era nakitandika nkimanyi nagenda okubyogera byenjogera nga njagala kubalabisa era namanya nti Lungu yajja kuvaayo akola ebyo nenteekayo ne statement nga njagala abantu balabe authenticity y'ebintu by'oyogera birimu omulamwa sigamba nti otaddeyo namba y'essimu mbu bakuweereza message ekwatagana ku muntu bwe bakuweereza message ekwatagana ku muntu is that mwe mulina ku magezi abali wano egyo efuuka fact bring a practical thing nga ndi mu buliri n'omuntu awo kitegeeza oli aba yandaba naye kati bya kutujja ku mulamwa era ebyo bisesemye tugende mu maaso n'ekisinde kyaffe ekya saying no to protest vote and we mean it and wekiba kyetaagisa mugende mwekalakaasi babawaana eno gavumenti ya Museveni si yakutiisatiisa bano baalwanirira emirembe kati tuli mu mirembe kyova olaba nti osobola okugenda ku mazzi n'onyumirwa kyova olaba nti ogenda n'okola byokola ng'oggyeko bali abagenda okusiyagibwa ebweru abali mu busiyazi nti kati bakolera ku masimu naye abantu abali wano abakozeeko bye bakoze n'abakyanoonya okutereera baagala emirembe nyinza okubula emmere ey'okulya e Kampala naye ate nga nsobola okudda ewaka ne neebaka nga tewali ankubye ku mukono naye ate Sudaani ssaawa zino oyina emmere naye newoogiriira wakubula kati emmere oba woogiriira wakubula kati oli byayagala aleete wano mwe mulowooza we munaateekawo embeera eyo mwe mugenda kusigala kyekimu oba anajja mu oba kubanga Kyagulanyi security wise oli zero peace creator you're worse because you are creating hell even where there is heaven wotunuulira social economic transformation oli banchiteki you're not even bothered wotunuulira empathy ku baana abato bw'oyingiza mu bikolobero zero tolina na empathy tolina mutima gusaasira tolina mutima gwa kizadde gwe weerumirira gwe ne famire yo ne mukyalawo kyova olaba okunga abantu bajje mu bino ebikolwa naye tujja biwakanya ate era nkyabiwakanya nze mu nvume ndi saddaaka ya struggle yammwe say no to protest vote and we are settling for the best we are not settling for less we are not settling for those people who are politically bankrupt, people who have empty tins. We are not settling for that. We are settling for brains. And Museveni is still the brain person. Kati mumbuli yeye ani omulala mu comparing. Kati n'olwekyo malisi sima concocted human intelligence mubireete mubyogere byonna. So what? Webiba bituufu. So what? What next? It's my body. Siri mwana wa jjajja wasenga wakojjaawo waaniwo. Tolina okolera Rose. So, ebyo byakutujja ku mulamwa nze siri munnabyabufuzi nze nfightingira struggle ya settling for the best kuuma mirembe mu ggwanga nga wetulwana okwejja mu bwavu
kubanga na America ekyali mu bwavu nga tezze ekyusa ba president. So tulina okulwana okwejja mu bwavu mu mirembe. Era bannange bannayuganda mwenna mmaliriza mbagamba, let us settle for the best, and Museveni is still the best, both politically, security wise. He has been tested and tried. He doesn't enforce himself on people. Ta creating scenarios okufuna publicity, ta besinga tafugira ku concocted human intelligence yakoona abantu wabula ali ideologically oriented. So ayagala abitwale, atayagala tugenda kukaka kutegeera naye byebyo byaffe tewali agenda tujja kumulamwa. Nammwe abe-NRM abagezaako nti mugifuule project eya Kyagulanyi mu bo obumbi n'obumbi kuva wa mwami Museveni, mutege emitego gyammwe, tewali abagaanyi. Naye nammwe omunaatuyingirira mu settle for the best, ne mutuyingirira mu saying no for protest to the protest vote, nammwe tujja bbeŋŋanga, tewali gwe tutya. Tewali Katonda. Katonda waffe yasalawo batuwe omukisa era tusaba Mukama Katonda atusaasire atukume nga tukyali balamu, tulabeko eggwanga nga ligenda mu maaso nga teririmu ntalo, nga lijjudde emirembe wansi wa leadership ya Yoweri Kaguta Museveni. Oyo yenna Mukama Katonda tukusaba okutusaasire, yenna gw'onooba obitseeko akasubi nga yasaanidde otulaganga obubonero obw'emirembe obutali bwa mpaka, obutali bukake, obutali bwa buwalirize, kubanga jjajja akaddiye naye gw'omanyi ddi w'ogenda omujjawo. Senga wamukoowa wandibadde wamujjawo dda, naye kati olaba akyali okitegeeza okyamwagala. Tulage anointment mu bwangu. Waba Museveni ng'okyayagala tugende mu maaso. Waba nga waliwo omulala gw'oweetaaga era okyolesa abantu mu mirembe ng'abantu bo ebitonde ebyoku nsi tebikabaasaniddwa, tebabayiyeeko musaayi kubeera saddaaka eza famire z'abalala okuba obulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Salaamu alaykum. Okubagiza mwami Sudiru ne famire ye olw'okufiirwa omwana we Rajiv. Mbadde mumanyi kubanga Rajiv abadde wa muntu musanyufu ng'alina emikwano mingi, era nga ndi minisita wa Kampala tulina emirimu gye twali tukola naye ne mukyala we bambi. So I got to know them, Rajiv ne mukyala we. Kale kitalo nnyo okuba nti omuvubuka omuto bw'atyo afudde mu kiseera ekifaanana bwe kiti. Kale tuza okubagiza famire era n'okubiriza abakola enguudo bannange. Road signs have a meaning. Road signs zonna ziba n'amakulu. N'olwekyo kyabulabe nnyo okuteeka okukola ekkubo naye n'otuteekawo bintu byonna ebiprotecting abantu. Bantu bangi bafiiridde ku makubo olw'obulagajjavu bw'abakola ekkubo. Lwakubanga ono ali high profile, abantu bakitegedde, naye ng'ate abantu bangi abatakomokedde ku makubo olw'obutateekako road signs ezeetaagisa. Kati studenti bekikwatako banaakikola bulungi. Anga bw'oli minisita twategeddeko nti barricades ezo zimanyi okuggibwako mu budde obw'emisana ate ne zimanyi ne ziddizibwawo. Simanyi oba wakitegeddeko ensonga. Saakitegeddeko, nasaagala kunoonya kwogera kintu kye sinoonyerezaako bulungi. Naye nze kyentegedde nti omuntu yaziguddemu ekiro, so nga zandibadde zireflectinga, kwandibadde kuliko reflectors eziraga nti waliwo oteeka okukendeeza speed oba wano waliwo barricades. Madam IGG, in your capacity, tusuubire nti you are going to probe mu ngeri basajja bano ba contract. Katusooke tuziike omwana wa mwami Sudeeri.